baby girl, have a seat. Oh yes, have a seat indeed. Welcome back to my YouTube channel. Mbanyirizanyo na Teku YouTube channel yange eno eya Babinals, where we are all about marriage, faith and motherhood. Mukwano tukwatagana ku bintu bya marriage, faith or motherhood ne wetwogerera tuyingiddewo mu Yazirwana concert eno ya Pastor Brian Lubenga. Mkwaniriza nnyo wano bera mkwano nga wekumiddeko, bera ngo subscribinga if you have not, bera nga video ojuwaka like era ne notification bell bera ngo gisako, oberenga mkwano wembanga leta information yonna ekwatagana ko marriage, faith oba motherhood gwe abasoka okugifuna era nga tojja gisubwa yadde. Nze Babinals mukyala ndi mufumbo naye nga ali ndi mukyala omulokole era nyumirwa nnyo ebintu bya Mukama, obumuze ekitiibwa, obufumbo, buli kimu wano wogenda okubanga otisanga. Nene olwaleero mbaletedde concert ya Pastor Brian Lubenga eyabaddeyo olunaku lwajjo. Yes, wali eri ku Serena nga yagiyise Yazirwana concert. Kati nno nja kugamba nti mu gospel industry eno yemu ku concert zetuba twesunga buli mwaka. Wamubiramu concert ya Pastor Brian Lubenga, mbiramu concert ya Pastor Wilson, mbiramu Levickson's concert, mbiramu ya Pastor Justin Nabosa. Zino concert mu mwaka fe abalokole zetuba twesunga era simanyi nti omulokole oba naawe aliyo anywera gospel music zino concert tewetaga kuzisuba mu mwaka era zimakinge nti next year nawe ojja kubeera ng'ozitambula mu bwotyo. Kakati nno leero mbaletedde concert ya Pastor Brian Lubenga eyabadde ku Serena era nga nkugamba ekitiibwa kya Mukama kyalabise. Naye era nga betumanyi Pastor Brian Lubenga, when you go to his concert simanya nti amafuta go gagenda kuba nga gatambula wano wonna. Pastor Brian Lubenga no mu gospel fraternity ono webaleta ku nnyimba z'okusinza basically worship. Pastor Brian Lubenga yebbendera alabika nga munange yagitwala. Let me tell you, toyinza kuyita worship minister, worship songs nga bako bino praise oba zino ezekidigida biki ngambe ez'omwoyo. Ye Pastor Brian Lubenga yasooka ku list era osobola okubanga ogenda ku YouTube channel ye nawe n'owuliza n'otegera nti ye ono mwami ye amafuta ga worship agalina. Kakati nomna iwenjogerera nga gospel industry yo omutindo gwalinnya, twava mu concert z'omutwalo, twava mu concert z'1500 oba concert z'obwerere. Omanyi munanga balokola abasinga bali bamanyira concert z'obwerere, muje tugende tusinze, muje tugende tutendereze, naye muje tugende tuzizoba tutendereze. Naye kati kwenyo level of excellence Pastor Brian oba abalokola abasinga kati je tuliko mukwano tetukyasobola kubeera mu concert za mutwalo baza mitwalo 2 level ya linnya kati concert jowulira munange eky'ettaano eky'ekkumi ba 15 olina okubeera munaye ng'okirina wali ogende munange osupporting gospel music naye era ngaye oweebwa omukisa nekyo ngoweebwa omukisa. Kakati no Pastor Brian Lubenga yanyumye nnyo mukwano. Ye yabadde very smart. Every suit gyayambadde yabadde avaayo nga alabika bulungi nnyo. Sinza butakyogerako, he looked very smart, but my favorite of course was this suit, the black suit. Yabadde very smart, yabaddeyo ne brown suit nabayo ne white suit, yalabise bulungi. Naye era nga tukyayogera ku excellence era n'ebintu ebigenda bikyuka mu gospel music stage. You people, that stage was nice. Ebitalanga byebyo, but also photography. Okitegera ne photography naye yalabise nga alabika bulungi nnyo. N'olwekyo wetubanga mune tusupportinga gospel music, tusupportingire ddala bana abaweereza be tubayita mu makanisa gaffe okuweereza, tubeere munaye nga tubasiima. Tebikyali bintu bya Mukama kw'omukisa komaawo bye, Mukama kw'omukisa komaawo bye. Bana baweereza munange tubeere munaye nga tubawagira, kubanga tulaba ebintu byensi tubyegomba, tulaba nti birungi binyuma ne babiteeka mu ssente. These things cost money. N'olwekyo naffe obuweereza bwa gospel music tubeere nga tubuteeka mu ssente nnyo nnyini ddala. Era wenyini sinza butayogera ku sound. Yes, Pastor yabadde smart nene sound yabadde mulungi. Tinewobanga wabadde recording sakasimuko wabadde ng'owulira voices, harmonies nga zivayo bulungi, microphone nga ziri very clear, ebivuga nga owulira every instrument ng'evayo bulungi. N'olwekyo concert yo bambi yatuweredde nnyo omukisa era neteeka ku gospel music somewhere above era tebikyali bino bikayola. Ndowooza omulaba musumba mukasuuti ka brown yanyumye nnyo nyini ddala. Naye tene stage mibabega mugiraba nti everything is matching, buli kimu kirabika bulungi era kiraga bulungi, naye ate n'abantu tebatuswaziza. People showed up. Elayo Serena yajjudde, abalokole bajjuza ekizimbe. They showed up and they really showed up on time. Era gwe yatuuse lete mbu ntuse saawa 4
biba basanze ng'ettendo lyagenze dda maaso era n'abalokole bawagidde Pastor Brian Lubega. Abayimbi bangi babaddeyo era maaso mugenda bamubalaba abayimbi bale Vixon, Pastor Bugembe, John Murray ndoza mamulabyeko dda bonna babadde munaye babaddewo nga basupportinga Pastor Brian Lubega, and that is the spirit okubeera nga munaye twewagira tupushinga gospel music wano ne wali. That one kiweesa Mukama ekitiibwa. Ate era mu kiseera kyekimu Pastor Brian yawadde abaweereza balala okubeera nga yabawadde omukisa okubeera nabo nga munnange bakola ki bafuna chance esinza. Era abantu abakedde twanyumiddwa choirs ez'enjawulo ez'abaana kwegamba ettendo ne libeera nga bwe lutyo tulunyumirwa bulungi. It was a very good worship experience. Era gwe oba oliyo nga tewasobodde kubeera kweno worship experience, make sure mbu next time tomissinga because ne mukwano kiyinza okugamba gospel music yo I am so proud of where we are going. Gospel music naye mukwano eddaala yo eri wanvuyiriza era Mukama tuyambe tubeere nga twekumireeyo kubanga bannange ebintu kati gye bigenda abantu bagala bintu birungi oteteekamu kintu kirungi naye omuntu naye akinyuma yagamba sijja genda but the VIP section was full. VVIP nga bajjudde ate abantu babaddewo sibino musasudde table ne stajja abantu table zaabwe zabaddewo. Amakanisa ng'olaba nti amakanisa gaguze tables kanisa zaguze tables, abayimbi ba gospel baguze tables nabeera munange bwe batyo nga bawagira Pastor Brian Lubega. Katino, I am Babinals. I do content about marriage, faith and motherhood. Era oba ngoli interested mu bintu ebikwatagana ku marriage, faith oba motherhood waneeno munnaye oba wobeera nga weekumira. Era nkugamba if you've not yet subscribed mukwano beera nga subscribinga kwa bwereere ne notification bell beera ng'ogiteekako buli kaseera bwentekayo video ojja kubeera ng'ogifuna wamu ne ka like. Video giwe ka like munnange ebeere ng'etambula awo wonna naye nga mbagamba nti wano oba weekumira ku bintu ebikwatagana ku faith, marriage ne motherhood mbagala nnyo nnyini ddala. Naye era nga we nabagambye abaweereza bo babaddeyo mu bungi. Pastor Wilson Bugembe ndoza mumulaba, Vixon yabaddeyo, abayimbi bo babadde bangi, abasumba b'amakyacheza ag'enjawulo nabo balabiseeko munaye ate nga baguze tables. Yes, baguze tables za VIP nga era mwebali bulungi bazze okubeera nga baweereza wamu naffe. N'olwekyo kino munaye kye tukola kyamaanyi nnyo era kiweesa Mukama ekitiibwa. I'm sure Mukama gy'ali naye munnange yabadde proud. Yes, era ettendo the glory came down I should say. Nga Pastor Wilson Pastor Brian we mumumanyi yo ettendo lyabadde nga ly'amaanyi era twaweereddwa nnyo omukisa. Ate nga n'ekintu ekikwatagana ne sound bwe babana batebagenda kunkuba copyright ngenda batereyo some sounds mulabe nti bambi sound was excellent. Actually this is the best sound I've heard mu bantu ba gospel so far. Pastor Brian the sound was so nice owulira like dowozi ku dowozi harmony ku harmony. Banange mwasubiddwa naye mbibaleetedde wano byonna ku Babinals YouTube channel mbeere namwe nga mumunaye mwebafuna a glimpse of what happened oba tewabaddeyo. Era eyo nayo yemu ku nsonga lwaki you should subscribe and have a seat. Obeere munnange nga wano wonna weekumirawo nga weekumiddewo wano okubeera nga munnange byonna byonna obifuna obuyagalidde. The level of excellency banange, the Bible says that God is God of excellence. Naye kweno concert ya Pastor Brian Lubega munange twalabye excellence yennyini, from the way he dressed, the location. Okay, mwe gospel nga mbadde mubimanyi, from the location nojja ku bayimbi abayimbye nojja ku ye kennyini laba yatadde obudde mu lighting, videography, everything looked excellent. Okitegeera kino kye Mukama kye kiyolesa excellence ya Mukama. So gospel music takyali kweri level ya mutwalo mukwano. Pastor Brian Lubega yalaze excellence. When you see the pictures ebyakubiddwa nawe obiraba, this is like second hand like information naye olabanga videos ziri very clear. The stage was stunning. You people nga wotuuka mu hall olabira ddala nti yes Mukama ekitiibwa kise. Wabweru ng'oyingira olaba ng'oyingira ddala class. N'olwekyo Mukama tumwebaza for this concert. We thank the Lord so much. Pastor Brian Lubega Mukama akuwe omukisa omunene. Nawe eyekumiddeko ng'akyalaba nkwebaza for being here. Thank you for sticking around. I remain Babinals. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye bye for now.